Abalungi nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja mbaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021 nga bw'osharinga vidiyo eno njagala mwenna muwulire emirembe mu kifo kino. Nsaba Mukama akutikkula emigugu emizito gyonna gye weetisse mu mutima gwo. Yes, Mukama akuviireyo. Era abafunye ebirungi mwenna tubasanyukirako, nammwe abanyigiriziddwa abalina embeera ezitali zimu nammwe tubasabira Mukama abayiseewo. Mukama akukwate ku mukono. Waliwo famire enamba Mukama yagikwata ku mukono n'agifulumya okuzikirira. Famire ya Lutti Mukama yabakwata ku mukono, abaana abakoddomi bonna n'abafulumya ekibuga Sodomu, n'abatuusa eri nga bamaze okuyitawo n'abagamba kati mwambuke ku lusozi. So naawe nsaba Mukama akukwate akuyiseewo. Kwata w'owandiika, okwate notebook yo owandiike ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiriri lumu lwokka lwe tugenda okusoma olw'12. Olwo nduleese nga kyawandiikibwa kya lwaleero. N'olwaleero tugenda kubeera nnyo mu politics. Yes, nyina ensonga ez'enjawulo zenjagala okukwatakwatako nzigyewo, then ate tusembyeyo ekyawandiikibwa ky'olunaku. Obulokozi bwo by'oyagala ebikusumbuwa, oyina abantu wamu w'osobola okuwonera. Linnya lya Yesu lyokka lye lyatuweebwa. So tujja kusembyayo ekyawandiikibwa ekyo, kiri mu Acts chapter 4 verse 12. Era lwe lunyiriri lwokka lwe tugenda okusomako. Nga bw'osharinga vidiyo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka. Era leero tetugenda kubeera na luyimba, tetugenda kubeera kutandika na luyimba kubanga essaawa tezigenda kutumala. John nadduse emisinde mu ngeri ya Rabadob style. Abamu basigadde bankubira Will Safe oba bakuliddewo over. Nga nze nandi awo obadde ki bakuliddewo over Wile tujje, ne mbagamba nedda. Ne bangamba Wameri wali wano, tusindike Wameri kusala kuva wali kujja wano. Ne mbagamba nedda, nze ndyokke era ndyokke, just nagenze nesanze nga ndi mu masaŋŋanzira nga ekyokukola kyabadde kimu kyokka mmwe kunta, ngenda ate ntaase biri ebirala. Naye mwebale nnyo okungumiikiriza obunafu bwange bwonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ng'omaze okuwandiika ekyawandiikibwa ekyo, ensonga nnyingi nnyo eziri ewaka. Nkiddamu ekyawandiikibwa kiri mu Acts ebikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiriri olw'12. Kaakati nga tumaze okugyawo ebyo, waliwo ebintu bingi ebiri ewaka simanyi oba naabimalayo. Ensonga eziri ewaka mpitirivu. Ebyaloko eki byo sigenda biddamu leero. Balinnya ennyonyi bamututte ssebo. Era nga bwe bakola. Gukasola Nyakayirima bamutwalira mu nnyonyi. Kati ekyalo ne muva mu kukaaba ne mutunuulira ennyonyi. Ne baziika omwana wammwe nga temumanyi. Ennyonyi emala kusimbula negenda ne babuuza ennyonyi ne badde ku kyalo ebadde ekoze ki? Nti yeereese omulambo gwa Nyakayirima. Nti mukakasa Nyakayirima yafudde, nti tubadde mu kuziika ng'abantu balebedde ku nnyonyi. Newunyiza mbuloka ekyo olwafudde bw'ati pulezidenti yakubye essimu n'abagamba omulambo mugugyewo over, mugutwale Mulago over. Byaruhanga gyali agenda bawa postmortem report. Pulezidenti ye yakubye okuggyawo omulambo gwa Lokeki. Temukkiriza omuntu yenna, temukkiriza bannamawulire awaka. Za information za power. Mumugyewo, temukkiriza ayingira mu muddusi e Mulago. Byaruhanga namutaddeyo dda agenda bawa postmortem report. Okitegedde? Ebyo byonna tugenda byogerako katono. Naye nga sinaba kutuuka eyo, njagala kusooka kujjawo waliwo ka information jo luli
His Excellency President wa Fero yali alina okugenda e Zambia. Bintu bingi nnyo bikyezungulula, tugenda tufuna info ku nsonga ezo. Omanyi ba president ba Africa bano bonna abaliwo naddala abalowooza okweremeza mu buyinza, Kyagulanyi yabafuukira kye baawalula. Yabafuukira ezzike. Kati bonna Africa yonna neekwata omuliro. Kakati nabo beekolamu WhatsApp group abo boolaba abaagala okulemera mu ntebe. Nabo ne bakizulwa ne bagamba bannaye waliwo ekintu ekisituse, naye ekintu kisituse Uganda, ate ekintu ekyo ekisituse Uganda. Mukama yakiraga muwala wa Museveni yennyini. N'amugamba waliwo ekintu kiri mu kala myufu, kigenda kusituka Uganda, mbu kyatandika mpola mpola ng'akiraba awo ne kijja bwe kiti ne kyaka maapu ya Uganda yonna ne yaka red, ne kifuluma ne kyaka East Africa, ne kifuluma ne kyaka Africa yonna, mbu Africa yonna ne yaka. Natasha ye yakiroota, nkugambye yakyogera mu kanisa ewa Pastor Bugembe. Ye n'atakitegeera. Ye n'agamba Uganda egenda kufuna amasanyalaze gajja kuva mu ddaamu ya wano ejjinja, amasanyalaze gaake tusupplyinge tubeere ba leading supplier of the electricity. Sibe bagiyita mu luzungu electricity, ekyo ekigambo kyambonyabonya mu P3. Hey, electricity kyambonyabonya ne district. Kati omuwala ye bwe yakivunula yagamba bw'ati, Mukama yawadde Uganda amasanyalaze, egenda kusupplyinga amasanyalaze mu Africa yonna, era ffe tugenda okuba ba leading supplier of electricity. Kumbe Mukama mugamba waliyo ekimyufu ekijja kisituka wano kisaasaanira Africa. Munnange His Excellency bw'ayimirira n'asitukaawo, ekintu ne kikwata Zimbabwe ne wavaayo Kyemisa, mwogerako nnyo wano, Kenya ne wavaayo Babu Wino. Museveni yamubulookinga n'amugamba bw'ojja Uganda nkusalako omutwe. Babu Wino n'agamba Museveni leka nzije onsaleko omutwe Uganda, omutwe gwange gukuggyeko. Palamenti ya gundi ye yamugaana ya Kenya. Yagamba nze leka ngende nfiire Uganda. Yali agenda kujja. Museveni n'awandiikira Speaker wa Palamenti ya Kenya n'amugamba gamba MP wotandeetera obuzibu. Omwana oyo twageza n'ajja wano. Speaker wa Palamenti ya Kenya yawandiikira Babu n'amugamba Babu, tumanyi oli muzibu nnyo naye ku luno kakkanako, togenda Uganda nze nkuganye. Babu n'amugamba Speaker bw'oba ggoŋŋaanye naye abakuba Museveni mbadde ngenda kugenda e Uganda, kale ansaleko omutwe. Speaker ye yamugana n'amugamba according to the simanyi Kenyan Parliamentary Act, Speaker asobola okukugaana okutambula okugenda mu lugendo lwonna nkuganye, togenda Uganda. Babu ye yali agenda kujja Uganda, yagamba leka ngende nfiire Uganda ng'omujulizi. Waliwo omwana omulala ali Southern Sudan awo. Kati Africa nesitukamu kiri ekintu Natasha kye yalaba ye kye yayita electricity. Kibakubye gabakubye aweewaabwe awentebe electricity gyeri gye yalaba yaba bonna baparalyzinga. Okitegedde kaakati His Excellency group eyo yonna gye yasitula mu Africa all over. Ne Ghana waliyo omwana omulala, Ghana waliyo omwana owa People Power. Kati bana abasajja bakoze bwe bati, ono president gwe balidde yagenze okugira, yagenze amanya gaabwe agabulookinze kuba ye yabadde mu buyinza, ye yabadde mu power, yabadde amaze okuba mutinga. So His Excellency yabadde takyalina waayita kubanga problem yabadde eri. Ono yamugambye entaasa kino ekimyufu bwe katanda ekimyufu ne kijja ne kikuŋŋaanira awo, ffenna tuwedde. Era omusajja Kyemisa yekka ye yalwanye. Kyemisa yagenze okutuuka ku kisaawe kyewaabwe nga naye bamubulookinze, nga tasobola linnya nnyonyi, bamumyutinga mu sisitimu wonna. Ye olw'okuba nga basembereganye najja ayita ku ttaka n'asala Bushia n'ayingira Zambia. Okitegedde? So kati ffe His Excellency ne bwe yandiise ku ttaka n'ayita Tanzania nti oba agenda nti ennyonyi agirinyire Tanzania oba Kenya, babadde babamyutinze nga mu nnyonyi tebalina we basobola kuyita. Oli eyabadde agenda yabadde abikoze. So katulinde kuba ekimyufu kyamaze dde okwaka Zambia. Kakati bajja kutegeka official gundi agende ku mikolo emirala eginaaba emitongole gy'anaayitibwako nga ye yasitula electricity
mu Africa yonna. Okitegedde ekyo kye bayita erestukitikite. Ono ye muwala wa Museveni yalowooza mbu naagejjinja oswadde. Era nga bo bagamba tubaseere amasannyalaze, tubaseere over, tebageza ne bakwata ku masannyalaze. Gano gasabula. So ekyo nakyo nkijjeewo, tekivuddeewo. Kakati ebintu bingi nnyo ebiri ewaka, simanyi na bwe mba mbitandikira. Najja wano olumu, ekyo nkyoleka nsooke nkisimbeko akati. Ekyokubiri kibadde kya First Lady waffe Baby Itungo, abadde nga bulijjo bwakola, abadde agenze saidi z'eruweere eyo ng'alina ebintu byatwalidde abantu. Tiyagasi n'avuga, abamu babakubye amasasi, ndabyeko munnamawulire ng'okugulu bakukubye, bingi nnyo ebibaddewo. Era RDC n'agamba eno si kampeyini. RDC obwongo bwe bumuwa kwegamba buli kintu kyonna bakiteeka mu byabufuzi. Kati bannayuganda mutegedde ani abalumirirwa ani atabalumirirwa, era mukitegedde nti obulumi Uganda bwe tuyitamu bugenderere. Obulumi bwe tuyitamu e Uganda bugenderere, bagenderedde. Bakigenderera okutunyigiriza mu bintu byonna ne bwe biba bya bulamu. Oba nkiddemu mukiwulire, oba nze nnemeddwa okukyogera kuba mpulira temunnaba kukiwulira. Okutulumya enjala bakigenderera, okutulumya obwavu bakigenderera, okutulumya endwadde bakigenderera. Kati ababadde tebaataddemu kintu nti kubanga bo balemererwa okuwa abantu, okuyamba abantu mbwetaavu bonna. Kati oli azze just kugenda kuwa bantu, wabula amasasi gavuze tageza nayayitawo. Buli kintu e Uganda bakirabira mu kalulu, bulijjo nkibagamba nga muwakana. Kati mukitegedde, Museveni buli kintu ekikolebwa yasooka kutunulawo kalulu. Ne bwe kuba kuzimba kkubo tatunulira nti mwabe ekitundu ekkubo lino mulyetaaga, mulyagala yisaamu ki ebyo. Bwe ndizimbawo nzija mu akalulu, era bw'aba tajjaamu kalulu mmwe kkubo tabawa, tateekayo kkubo. Buli kintu kyakifuula politiko. Kyova olaba yatunuulira ebibira bya Uganda n'agamba byonna mbijjawo kubanga abaana bajja kwekwekamu, baddemu banjeekere nga nze bwe nayeekera. N'ateekawo ekitongole ekisaanyaawo ebibira, naye nga mu constitution ne mu mateeka kyekitongole kikuuma ebibira, naye njagala ombuulire kikuuma bibira ki. Bagenda ne bagoba abantu ne babagamba lino ettaka lyonna lya kibira okuva kuno n'eri, wallayi nga kisaawe temuli yadde muti. Ne bagamba ettaka ly'ebibira mwesenza ku ttaka ly'ekibira, kino kyonna ttaka lya kibira. N'obuuza mmwe ekibira kiriwa? Yateekawo ekitongole kiramba Forestry Authority. Naye kiriwo okutema bibira byonna babima kuba ye buli kintu akirabamu politics. Naye alinga nze Bayibuli njirabamu politics, ate nze kagirabamu. Waliwo omuntu eyambuza gwogirabamu wekka. Waliwo omusajja omu bamuyita Mulinde, Mukama yamuyita n'amuwa ow'oku lusozi Seguku, yamuwa kubuulira njiri ya mawanga, era ye buli lwabikula ekyawandiikibwa asomesa ku mawanga. Kati waliwo omulanga Mukama yamuwa ssente nga ye asomesa ku ssente, ne mutaleeta biweebwayo bantu mmwe ekkanisa ebeera waati. Naye buli lwasoma bya ssente. Kati nze yampa politics awo we yampitira, oba nfunye ssente oba sifunye, nze buli wembikula nsanga politics. Kati buli omu Mukama amuwa ekikye. Waliwo omusajja ajja n'akusomera ekyawandiikibwa n'agamba ekyawandiikibwa nga kigamba oba abeera asoma ekyawandiikibwa simanyi, ne bwoba osigazaamu transport ye muleete otambuze ebigere, awo Mukama wagenda okuva akuwe kalina. Bw'okkiriza ng'owaayo transport ng'osimba kasooli bakusanga ku kkubo, bannaye gundi olagawa. Ndeka gavumenti tetuyambye nga wawaddeyo transport wo, naawe nkusaasire eyo nvuddeyo. Ngenze nkugambye obulumi bwe tulimu babugenderera kuba kati babadde si be bataddemu, tebataddeemu mafuta,
ne ku mukolo tebeetaagisaawo ekibaleese okukuba tiyagasi kiki okirabye laba waliwo ekintu ekyangu kyosobola okutunuulira Seggirinya ze mu myezi 3 ebintu Seggirinya byakoze mu Kawempe mu 7 emyaka 35 mu 6 kati tannabikolerako Uganda. Seggirinya MP ebintu byakoze Kawempe mu 7 ne mukazi we minister combined ne mutabani we ame commander simanyi land forces bye bakoze emyaka 35 tebannatuuka ku Seggirinya byakoze bwe bayimira ne Seggirinya si mumpi tebamutuuka yadde mu Kakongovule bannaye Seggirinya mumpi ekyo kyonkyogedde ate munagamba mbuno mpalampa abantu naye akimanyi Seggirinya mumpi naye mu 7 bwayimirira tamutuuka mu maviivi Seggirinya byakoze abasajja batugenderera okutulumya obwavu batugenderera okutukaabya temukirabyeko n'amaaso gammwe leero kati awutiyagasa abadde aviirawo awo vidiyo weetandikidde ebadde tinnabatandika ekyo kyennyini kye baagala most especially mu Buganda ekyo ekya Buganda kyo ngenda kufiirawo tulaba bino ebiri e Masaka ndabyeko ebijambiya e Masaka mbu olwaleero bafunye omulambo ogw'19 abantu babatematema ebijambiya wabula bagamba waliwo obuyeekera waliwo biki wennakkiririza nti waliwo ebijambiya e Uganda nga batemyetemye lwakitula hawo nja kukkiriza nti buno obuyeekera bwa ddala lwaki buli mu Buganda lwaki ebijambiya biri mu Buganda lwaki tebatematemako engarama lwaki tebatematemako enyabushozi lwaki tebatematemako eisingire waffe lwaki Buganda nawe n'obikkiriza ebijambiya biteeketeeke biviira ddala mu State House mbabuulira ekyo ne bwe bannonera ekyo kyokka nze ogwange ngumaze omusajja Lumbuye yajja wano nayogeranga ebigambo baamukwata naye bye yayogera biri mu kutuukirira nkugambye bagambye kati omuntu ayagala okothochola omusanga ku ttooyi ayirimuka tava ku ttooyi bo batugambye mbu olwawulidde amawulire ga mumyuka we olubuto ne lukubagana nazirikamu awo 30 sekendi nadduka ku ttooyi tannaba kudda mbu neggulo teyasobodde kubeerawo mu kusabira omulambo gw'omugenzi mulambo bamutuusiza nga mukama we taliiwo bagamba mulambo atuuse kakati IGP ajje nti bannange weyasole nti naye ali eri ayirimuka nzikulu bbali anti mwawananga nzikulu nti kipurotiiki yaliko kati ye okothochola tamanyi kipurotiiki takyalina mulimu gwakola mu ofisi takyagenda hasiba kutoyi asola kutoyi Lumbuye yabyogera n'agamba lokeeki okothochola mwetegeke mwe muddako Lumbuye taliiwo bye yayogera bituukirira ebijambiya Lumbuye yagamba ebijambiya bigenda kuddamu e Masaka kakati ffe Lumbuye mwe bannange teri kintu kirungi nga kukola mulimu gwo n'ogumaliriza eri ngenda nammwe abagamba mbu Lumbuye wammwe yafa Lumbuye bw'aba yafa mu mubanja kikati kale ngenze n'abagamba nze Lumbuye owange ali Turkey mu embase ya Uganda kati waliwo wano omulabi wange nga ye Lumbuye we bamutta kakati ndi nawe wamma naye mbabuuza Lumbuye mu mubanja ki bw'aba yafa mu mubanja ki nkugambye okothochola tafuluma mu nju ochola kachayi bakamusanza ku ttooyi ekirungi ya mu nnyumba kuba sesubira kubanga IGP agenda ku ttooyi y'enkoma tamanyi na bwetunula ezo ze waffe eri bunjako yenkoma mazima ddala eye ttooyi ey'omunda bakuleetera kachayi n'obeera awo konywa ke kayitamu naye bannange okothochola wamma munnaye ekyo kikutuuseeko yagamba atya at your own risk we are going to beat you for what
bannange nkerabidde ngenda kukukubanga nkuyamba bwe nkugamba nti togenda kutoyi togendayo bwogendayo era gwochola ninkukwatako foyo whatever nkukubirako lumbuye mumubanja chichi lumbuye kyeyayogere kitaliwo ebintu lumbuye byayogera bigenda kuva kati bituki lumbuye ne bwatakomawo emyaka 7 ne tumulaba oluvanyuma lw'emyaka 6 buli mwezi waliwo kiyalagula ekigenda okutuukirira oyo nabbi mwina kye mumunonya mwina kye mumwagaza gundi lumbuye kati twagala bulamu bwe ne bwakomawo n'asirika n'ataddamu kuyogera kintu tusigala tulaba video ze eza January kati zituukirira kakati awo lumbuye tumubanja wamma mukama kuma ticha lumbuye gyali okosoochola kati alinga mbaata tomwawula na mbaata embaata ogimanyi ebeera etambula bwe nejja bwe netambula negenda mu maaso yoyo okosoochola ate abaganda bagamba bwe bati abaganda bagamba fa abaganda tugamba bwe tuti omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta omulogo ku kyalo kubeera kakakazi akalogo ne bagamba mwe banaye kakakazi kalogo temugendayo temulinnyayo naye era abaana mwekuŋŋaanya mpola bwe muti abaana abatototo nomugenda oseta nno jjajja tusabayo ku bikajjo mugende mumenye baana bange nga n'abantu abakulu bajja munnanga nti abaana siina kyembaliisa njagala ompe wano olubimbi nnime ompe ettooke nti genda olime ojjoonoona ettooke nga gwakuwagula gundi yafudde babagamba temugenda wakakazi ako kalogo agamba kamalogo temugendamu naye olw'okubaga amaka gaba gayina emmere ssebo tegabulwa gwe gatta kati waliyo omwala agenda okuleeta engalabi bagambe assistant IGP ye gundi naye aleeta engalabi era bannange nze ku mulembe gwange guno buli kintu ngenda kikola bulungi omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta era omulala agenda kujja bamulayize bagambe gundi gwe balonze okuba assistant IGP agenda mu kakiiko ka parliament akwate fayiro balina engeri gye bakwata fayiro nga batiisatiisa azikwatira wano ziringa ezidduka bannamawulire bamubuuza bambuziza ebibuuzo era ebibuuzo byonna mbadde nyina obiddamu kubanga nabeerako dda IGP wa Kenya kakati okubeera assistant wano e Uganda ndowooza tekikola makulu so ebibuuzo mbizzeemu nninze kakiiko omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta naye bannange kiri Uganda gwe mudduke emisinde kuba ekibuga Babuloni kigudde NRM kigudde mu kifulume mbabuulira nalabye omukazi Shifura Lukwago babadde bamutusibako oyo Shifura Lukwago wa NUP era yabadde n'abakunzi sabakunzi wa NUP nenzije nengamba oyo omukazi si wa NUP Senyonyi teyakyogedde nze nakyogedde Samulinze Senyonyi Samulinze honalebo wange omulungi ennyo namulabye ejjagamba bwati okuva n'olwayo si kyali wa DP omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta era Shifura Lukwago rest in peace nze sigenda kakuwanga owedde ate gwe oli mu buzibu nnyo oyo omukazi Shifura Lukwago abadde takimanyi oyo Shifura Lukwago namwandu wa Ssebaggala meeya ekyo nsobola okuba nga nze nkimanyi n'abatonotono wano oyo namwandu wa Ssebaggala meeya Ssebaggala yafanga lokeeki amawuggwe geekwatira mu kinaabiro bamusanga alengejja alwana n'amawuggwe agataggulula ne bamuddusaako mu ddwaliro teyaddangulu Kaggwa gwe mugenze mu kifo kya Kaggwa kya Human Rights yali avuga motoka bwati awo ku Mulago n'azikira bwe wabula omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta baleese engalabi nze okuva n'olwero si kyali wa DP nze mbadde nkulira abakyala n'abakunzi saabakunzi w'ekivubuka kino ekya DP nze mbadde mbakulira naye okuva n'olwero DP awo mujjuzeewo over si kyali wa DP kubanga ngenza okuweereza eggwanga president yandabye mpeereza eggwanga ate ngenda ddiweereza awatali muntu yenna agamba nti nno kino rest in peace Shifura Lukwago gwate oli wakati wali badde oyinako amagezi amatono omanyi banne omuntu ne bwoba musiru wakiririka ensi ereme kutegeera nti n'oli musiru sigala nga gwakimanyi wekka okitegedde naye ensi ogirage nti n'olimu ku magezi baawe yafudde butwa gwogenza okukola ekifo kyennyini kyogenzeemu ofa butwa kyokka era naawe ogenze omulogo ayina emmere yetabulwa naye bannanga abaganda muli bagezi
bajjajjaffe Abaganda bagezi obe yaliyo olugero olwo oba yeddira naye alabika yeddira nte atekwa kuba katongole atekwa kuba katongole bw'ataba katongole kakooza omuloga ayina emmere ye tabulwa gwatta Shifura Lukwago yayingiddewo dda simanyi ndabyo n'omusajja simanyi Kacyenkyema simanyi baani babalese muno wa poliisi oyo omusajja oyo banjirana simanyi banjirana oyo yagamba mbu poliisi ye Nateete yazimbibwa obuwumbi 7 oyo omusajja oyo yalemera mu office yani yamuwabira waliwo abavubuka ba DP awo ba Paul Kenneth Kakande be bamuwabira okumujja mu office poliisi ne mugoba n'alemeramu kati naye mbuno wa human rights kati soko mbulire human rights kyeyo egendo omusajja oyo omubbi temuwana Diana atwine naye ayinzo balabika basomera wamu bali batuula ku desk emu mu ssomero ly'obubbi n'oyo omusajja oyo omukigo oyo ate abakiga si babbi naye ate bw'osanga omubbi kabafunza kimumwerabidde kabafunza ki minisita yatambula najja okulya enguzi minisita nagikwata mu ngalo bwati abalabalamu zine sente ziweze kozi nabagambye mmeka ne bamuteekako empingo kabafunza ki abakiga si babbi naye ate bwagenda mukubba muganda wange aba muzibu kati mbubanjira na ani director wa human rights bibyo omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta Shifura Lukwago rest in peace wallahi gwe sigenda kukaaba bana okujjako kati ekitukaabya tumala kujjukira mbuzi zaffe ziri ez'eggulo bagenda ne baziika omuntu n'ojjukira obuwo nawe n'okaaba ne bakubalira mu bakaabye wallahi nga gujjukidde embuzi yo omuntu agifaananye kati Shifura Lukwago ebibyo biwedde nga baawo Ssebaggala Kaggwa n'azikirira ku steeringi bw'ati yasibula abewaka n'akwata emmotoka ye n'avuga okuva wali ku Mawanda Road bw'ova ku Mawanda Road ojja wano ku Takabukirwa awo wonna mmanyiiwo amwe bodaboda rider Takabukirwa n'ojja weta wano ku university yenkadde ya bikoze bitya n'ojja Mulago aba awetaawo Kiroti nemukwata amawugwe bwe era yasibuka mu kakongovule ndowooza kulwakuba akake tebakabaaga Kaggwa n'afa wabula omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta rest in peace ate naawe nkumaze ebijambi ebiri mu Buganda mbabuulira tewabaawo omuntu abalimba nti ebijambi ebiri mu Buganda mbu waliwo ettemu eriri mu Buganda nti bamenyi b'amateeka nti bayeekera ebijambi yabiviira ddala mu gavumenti njagala nkubulire ne bawandiikira omuntu nti gundi tukutema ekiro 7 n'eddakiika 45 nga mu kitundu mulimu poliisi omuntu najja ne bamutema ne bajja ne bamutema nga poliisi weeri gwe kola bwoti wandiika buwandiise ekibaluwa ogambe nti Muhoozi ne Museveni sawa 7 mbakima ogenda kuba tonna kisuula ku kkubo nga bakukutte ogenda kuba tonna kisuula nkugambe ne bw'okiwandiika n'okisuula ku boode emutukula bakukwata ate abakukwata bava Ntebe ate nga yeggwe awo wote waba kuwayiriza bakukwata ngera yeggwa kiwandiise gwe beera nga asaaga okiwandiike okisuule waneddoha bajja kukukwatira waneddoha naye abasajja ne babiwandiika ne bakwata abantu ne babatematema 1 2 15 na 9 namwe ne mukkiriza Museveni yennyini yaba soka weebuuze lwaki covid ali mu Buganda lwaki kafyu eri mu Buganda lwaki ebijambiya biri mu Buganda era nota abantu ne babatematema ekiro mu biseera bya kafyu saawa emu nga mwebase poliisi yesigala ebweru amajege gasigala ebweru ne poliisi ne babatematema ne mugamba mbuno omuntu mulala yabatematema nange mbere namwe nange mbikirize ekyo bankime bukimi nganyo kikkiriza bakulaze nga bakwata abantu saawa 2 bakwata abantu kutambula lwaki mutambula abantu tebatambula
polisi yesigala ebweru era ye maama ye Kampala fe Buganda be batatya Katonda be yasinga okukyawa be bonoonye nnyo oba anti waliwo omuntu omu yangambye waliwo mukwano gwange omunyankole nabadde nyumya naye nga ng'aŋŋamba ebyo ebyalwasa yangambye ne bannange Abaganda mwekaza bannange Lwasa yeekaza bannaye Abaganda mwekaza anti nze munaye nze Abanyankole bamboola dda Abanyankole bamboola nze nabagamba ndi awo ku booda awe basalagana ndi bwenti gundi yawe ye basalamu eri wano bweti ekitundu kiri eno ekitundu kiri eno nange seemanyi ndi awo ndi awo simanyi oba ndi eno oba ndi eno naye Omunyankole yange ne bannange Abaganda mwekaza bannange ntunulira Lwasa nga yeekaza Abaganda mwekaza ne mubuuze kati ate ekyalwasa kibeera kiti eky'Abaganda bonna nti Omuganda yeekaza naye Lwasa yeekaza kati gwe wulira nze mbuuza lwaki ebintu ebyo byonna biri mu Buganda tubadde mu COVID lockdown ng'embalala bakola embalala bakola eno tebakukkiriza bagamba boda erina okuba nga teriiko simanyi ng'eriko kifuluusi kyokka naye ekifuluusi ne bagikwata ng'embalala omusajja aweese basatu ku boda emu bannamawulire ne bababuuza ne babagamba ffe bya COVID tetubimanyi era eri nga bakola emisana n'ekiro Why Buganda? Nera ne tusigala nga tutudde naye ekitiibwa kiddire Mukama Museveni byonna obikoze nkusekeredde Museveni bw'oba tomanyi kigenda kukutuukako musajja wattu waliwo kirooti awo ndaba kirooti nkubuulidde era weetegeketege obulamu bwo gundi Nabbi Yesaya yamugamba bw'ati tegeka ennyumba yo ogenda kufa so togenda kulama kati kiri gy'oli gwe ne Katonda wo Museveni kale you can't survive ekyera bannayuganda njagala obeebaza abasobodde okudemonstratinga ekintu okubikkulirwa kwe tulina okujjako Museveni eggwanga lyaffe waliwo omuntu omu ayimiridde is it US UK ayimiridde eyo nansindikira sente nangamba sisobodde nze gende naate abantu bange bino ebyomwoyo tebabitegeera nti ezo sente z'ensindisa ezo funayo abantu bakidemonstrating ku lwange nze nkitaddemu sente abantu bakidemonstrating basabe essaala eyo era nange nembategeeza ku ground gye bali bakikola bateekwa okukikola buli asobola okukikola kikole Isaya yamugamba ogenda kufa so togenda kulama kakati ebyaddako byali wakati we ne Katonda we Museveni bwato bwayogera Mukama obukulembeze bwakugibbwako weesibe ebbiri kubanga tukaabye ekimala eggwanga lyaffe tewali omuntu alisinga Museveni eggwanga lyaffe lifudde lwa Museveni n'enkola ze zayingiza mu bantu abalala kati ne kiva mu Museveni ne kibeera Museveni zimu and Museveni city okitegedde ekintu ekituuse okulya ebitongole nga MTN Airtel ne mulyoka mulimba abantu mbu mubaweereza ssente za COVID ebyo bye nalaba wano maama wange ye yatuvumanga ng'agiragamba laba ono yeekaniikirira ng'akakamula kwete oba keekaniikirira katya nange simanyi awo ekyo kyonna kati nkyakinoonya akimanyi ojja kujja ombuulire keekaniikirira katya yeekaniikirira ng'akakamula kwete nalaba Nabbanja nga yeekaniikirira ng'akakamula kwete nze nga bampadde obwa Prime Minister mu ggwanga lino muddemu obubbi nze Omunyoro Atooki yateesa ne MTN ne Airtel nakyogera wano kwolwo ne mbagamba mmwe nakyogera genda okebere vidiyo zange ez'ebiseera ebyo bakusindikira message n'ogiraba ng'ezze nti message eriko ssente naye nga tezivaayo ngeri empute naye ng'etuuse ne mugamba bannaaye kisoboka kitya nga mwabekata nga mmwe mwabitegedde nga ffe ab'Uganda tetunnabitegeera kisoboka kitya
parliament yabitegedde eggulu. Mama Lutamaguzi bamuwadde list abo be bafuna n'ateekako n'akuba. Halo, okoze otya jebali kale nawe jebali kale esente za covid ezo ze bakuwa tukongereko endala eziri wate nze tebampa bwe mumpa muba mumpadde gusooka wafuna sente sebo safuna ku sente sigwe gundi nti yenze wano tulaba wafuna sente safuna sente kale katukuddire mulonde yawe ddala kwa yes halo esente za Nabbanja banaye mugenda zimpa kati nga luli temwazimpa tukwongera bwongezi nedda temumpanga ku sente okakasa message najiraba naye nga tezivaako nabyogera wano ne mugamba naye bannanga abaana batatanye gavumenti ne bwekola ekirungi bajja mu kibi nkugambye balonkingira ku muvubuka bamuyitaani sooka olindeko nkuwe bwino todduka beerako todduka nkuwe bwino wano munnange nga balonkinga ku muvubuka bamuyita Godfrey Olaya minisita waliwo mukamwana w'Obote mumujjukidde yali aleeze ebbeere bwati nga liringa erya Catherine Kusaasira mulijjukidde ebbeere nga lyonna yali pika ne lijja likuŋŋaana wano yenna n'asitulamu ne ku nsingo bwa munnange ng'ensingo eri waggulu ebbeere lize waggulu neŋŋamba laba mukamwana w'Obote nga Nabbanja yennyini yakuba. Hello, Mr. Godfrey Olaya. Okola muki? Okola mulimu ki? Me am a boda. I'm a boda rider. Oh, the boda. Yes. Have you received the money, the relief for the money, the COVID? Yes, madam. I've received the money here. 100,000 syringes. Hey, okay. That's Nabbanja Prime Minister. Hey, ngato kubya kalulu. Woo! Mukamwana w'Obote n'abuuka bonna ne babuuka balonkinze konze kale kati bigenze okuvaayo nga Oloya Godfrey yali assistant wa district chairman waggulu. Oloya Godfrey assistant chairman waggulu district gwe bayita wa boda kwolwo otegedde gavumenti ya Museveni oyo ye vulnerable poor eyafuna sente za district mbune za covid ne chairman wa district yennyini naye ne bamuweereza 10 katubakubireko mu ngalo. Nabbanja yagamba mu kisanja kye temuli kubba namulaba yekanikira nga kakamulakwete omwala gwe nazeemu okulaba Betty Kamya yagambye nze kenda yiddi kuba IGG inze tuli omwe namisango Betty Kamya Olivu omuntu ageza akwate ku sente ya gavumenti agenda kundaba nga si Museveni. Mama Nabbanja wuyo yazibye Betty Kamya Nabbanja wuyo yazibye mukwate ko tulabe kino ki gavumenti kyafa naye ebyo byonna temubirabe ebyo byonna Museveni takuwa mulimu mu gavumenti ng'ogenda kukozesa mutwego kyova olaba waakiri ngenda kukuba akasaali siyinza kukola mulimu mu gavumenti ya Museveni kubanga bw'oba okola mu gavumenti ye oyina kukozesa gwe kasitoogaana okukozesa olubuto takukayanya ng'akukwata ng'akulongoosa eby'omu lubuto ng'abizza mu mutwe ebyomu mutwe ng'abizza mu lubuto era sitiru ng'akukozesa. Abasajja n'abakazi obwongo buli mu mutwe ebyenda biri mu mutwe obwongo buli mu lubuto. Omukazi yalayira oyo Nabbanja neŋŋamba laba ono Museveni yagamba bw'ati bwe yatwala abayimu basomesa politics yababuuza 2 mwe mulowooza oyo omukazi oyo Specioza Wandera Kazibwe ye vice president wa Uganda mwe mumulaba vice president tie siye yalayira n'agamba labazi n'egundi nzize wano kubasomesa politics oyo si vice president naye just abasoga beewulirewo nti weebali
goloza Prukoro ye minister wa defense. Prukoro alina kyasobola okola mu defense ya wana. Naye muwaamuko n'agenda ke kalamoja helicopter negwa nabo ne beewulira nga weebali nze nenfuna akalulu. Nalaba abanyolo nga bakuba enduulu. Itwe ba prime minister ati itwe turuwo itwe turi mu kintu. Gwe bw'olaba oli Dr. Specioza Wandera Kazibwe bakugambye si vice president asobola okukiikirira Uganda mu UN nawa wabula otugamba mbu Nabbanja atasobola kusoma report mbuno ye prime minister nange nembikiriza ekikulu kiri kimu omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta nkugambye ogenda kulaba wiiki eno obejja gundi agenda kuba tannaba kuvunda lokeeki ng'omulala atutte ekyalo keeki kati jangu ekitwale bwegaba nga amawuggwe go gakyuma jangu ekitwale ati gwe amawuggwe olina gakyuma kirooti ne wejja gwe gasobola okutuula ku kirooti notakwata amawuggwe jangu otuulewo kuba gwe okimanyi ogenda kujja otuulewo kuba ekisooka togenda kuyimirira mu ntebe kati ate tekikuganda kuba nga bagenda kuleeta gundi bagenda kuleeta deputy IGP nga yinkana nga Seggirinya kati obanga lokeeki yayimiridde mu katebe okuwanulayo nnyota ono agamba kuwanulayo nnyota omulala agamba kuwanulayo fayiro kati lokeeki bw'aba yalinnye mu katebe ne yeeyongera waggulu kakati Seggirinya waabwe bw'omuwa ofiisi eyo okujjako omuteekako obuyungo mugenda kugamba ono bannange yajiridde se oyo Seggirinya kyali wange n'okumujjanjaba namujjanjabako mwamujjanjaba wano mwamperezanga ssente nenzimuweereza kati njogera ku Honorable Seggirinya kyali wange gw'owulidde yeegaana gwe yagambyeko nti no yenkana lokeeki oba asinga lokeeki obuwanvu Nabbanja bw'atyo nabba ssente za Uganda n'azimalawo juuzi yatwala bubulangiti obw'ekitundu okutu ne yeefuulira ddala atakitegeddeko nti obutimba bwa kitundu bakuŋŋanya ebitimba bya Mukene ku mwalo ne bamugamba buno obutimba bwa nsiri bye bali bagenda okwokya ebya Mukene anti bibanga obutimba bw'ensiri yagenda okutuuka nga buli kyakola bw'ati kirimu ekituli buli kyakola bw'ati kya kitundu n'agamba tekisoboka Kasese za noti za dumping place n'agamba tubitikke tuddeyo nga tewaddayo gwakubiri Nabbanja nga tewaddayo that is Museveni naye omuloga alina emmere yetabulwa gwatta buli ssaawa abeera ne prime minister buli ssaawa abeera ne assistant IGP buli avaawo yaddawo era babeera wali nga basaba maama senga nze gwalonda babalonde nze Nabbanja nakugamba kwata ssente zange oziweeyisimu Olekisasi era nange njagala kukubira Olekisasi ssente ze yazifuna nagamba ezange eza mukyala wange n'eza Ebeni baziwe loke gundi oyo yisimu Olekisasi ezo zo nja kulinnya mu kyoto Olekisasi mumuwe ssente ze Olekisasi mumuwe ezize nze nazimuwa ne mukwata ssente ne mulimba abantu mbu mubawadde ssente mazima ddala kati mukyatugamba kibasajja mmwe prime minister wammwe bye yatwala tebituuka first lady waffe ayina ebiriri yabitwala wabula n'okuba mmwe mutwala ebitaliiyo wabula mugaana abalina ebiriyo bitwala abantu babifune kati bannayuganda mutegeera ani abaagala ani atabaagala ani abalumya ani abalumirirwa biina enjawulo omuntu ayinza okukulumya naye ate nga waliwo akulumirirwa kakati ebyo mu byawule abasajja ne batuwa ebijanjaalo juzi bayirawe listen kyengendo bagamba abasajja batuwa ebijanjaalo n'ebigundi ebivundu ne bakwata abantu ne bagamba bonna Nakalema abakutte bonna bagenda ku kalabba nengamba otyo wakiri Nakalema wamma tukolereyo kino kaputeni Geno Brigadier Nakalema simanyi yani omanyi bayina ebitiibwa awo Nakalema bw'omulaba dduka senga akukwatako owedde n'agamba ne mulyoka muguza bannayuganda ebintu babatereseemu egyo emyezi bonna babatadde bagambye batya omuwaabi wa gavumenti yani omukazi ali awo asala shawulini yani bannaye mwerabidde erinnya mupya
emisango yagibajjeko gyonna bonna babatadde babawayiriza ebijanjalo byali biramu akawunga kaali kalamu babakwatira bwereere katubakubireko mu ngalo. That is the government of the Republic of the Uganda. Abasajja be bakwata ku bijanjalo bya COVID mwena ne mugamba babakutte bukyanga batuwa amayinja. Omuwabi simanyi omuwabi wa government simanyi sabawolereza yagambye byonna ebijanjalo byali bipya byali bya season eyo temwalimu yadde kayinja. Abasajja babate bonna babatadde. Betty Kamya yalayidde yagambye ye ku omuntu ali enguzi. Betty Kamya kwata Nabbanja. Hey, bwoba oli mukazi nnyo okukwata Nabbanja ne mukamwana w'Obote. Omukazi yapika ebbere mukamwana wa Bote. Ningamba ono ddala mukamwana wa Bote yennyini. Abaganda abasinga bamuyita Bote. Mwe mwalaba ku Bote. Bw'oba tewalaba ku Bote, genda onoonye mukamwana wa Bote, ojja kuba olabye Bote. Yakuba endulu n'abuukabuuka wali n'alyoka agira bw'ati n'agamba bannange lonchi ewedde. Omuntu afunye ssente wa bodaboda. Nengamba yiba nenga aba bodaboda tuli b'amaanyi. Nempulira nga njagadde Nabbanja okusooka ku wa bodaboda. Hey! Kumbe yawa assistant wa district chairman of Gulu district chairman. Ng'omusajja yeeyiso wa bodaboda. Notakwata abo mbuno tuyina IGG tuyina IGG wa MTN ne benyigiramu okusindika message ez'obulimba. Butwabyogera ne bagamba ye era bisooka bweru. Nina mwabe bweru mutulimba temwagaliza bannammwe kufuna. Ne mbagamba mwe abasajja bagamba bwe bati. Esente okumanya sente ziri nnyingi sizimanyi na muwendo. Zayita mu 7 ne zigenda mu 6 wulira gundi zokka charges zokka nga bw'osindika sente n'osindika emitwalo 2 ne bakusalako 3,000. Ezo zokka ezisala kuze basindika zaali billions 2.5 charges. Kakati nawe tula mwawo okubiseemu genda ofune obuseekende. Obuseekende bwaggwawo singa temusobola bufuna. Genda ofune obuseke buno bunywa soda obusale esale otandika okubala billions. Sente mmeka mmwe musomedde ku mirembe emirungi ffe twagendanga n'obuseekende ku ssomero. Obeera n'ekinywa kyo eky'obuseekende 5 minus 2 n'oyawulako nozeeno. Madamu nakusanga ng'oyawuddeko bulungi awo n'akuwa good. Noludde waka n'ogamba mama nafunye good. Wakoze eki n'omukoleramu. Ate maama wange yali anzikiririzaamu twagenda ku interview nga waali yakomawo n'agamba ekyalo oyo omwana amanyi oluzungu naye nga byonna nnyina kye natuuseeyo. Naye yabagamba oyo omwana wange bwe mumulaba mudduke wano ku kitundu bamuwadde ekifo e Kampala. Ne ntambula ku kyalo nga nvimba. Mutabani wa Katongole bamuwadde ekifo wa e Kampala. Agenze Kampala yayise interview naye omukazi yangamba come again ne musemberera. Madam Grace yali atusomesa geography sirimu erabira. Yangamba come again ne ntambula ne musemberera neera. Nangamba good. Mama nagira n'abagamba oyo omwana bw'omulaba adduka. Kati ffe twatambulanga n'obuseekende. Kati genda obale obuseekende bwonna bw'oyagala olabe bwe ziba nga charges zaali billions 2.5 kati ze basindika zaali mmeka. Naye bannange basajja mmwe naye ne mugeyena gye mugenda naye mujja kutuulayo mu kooti govanga ku muntu gwe bagenda okutuuza mu kooti mu Geyena. Ekibonerezo kyammwe tekigenda kukoma basajja mmwe ne bakazi mmwe. Kati Nabbanja agezako kutulaga mbunna akola yatudde mu lyato n'akwata enkasi. Lino lyali kkubo kakati amazzi gajjudde wano wonna twagala okulaba biggwerawa. Kati olwo Nabbanja tukole tutya? Lino lyali kkubo newuunya okubanga lyali kkubo kati tutambulira mu lyato ku kkubo. Ne mubuuza kati Nabbanja nze gw'obuuza nze saatereezaawo nze nali nkulira enguudo
nze gwobuuza ASP olaba lino lyali kkubo kakati nkoleki nze nazirya kati agezaako kulaga mbu naakola sooka otuweeza covid Nabbanja kubanga ezo tewali aziridde neza hamu gwe wazikwata n'odduka emisinde hamu n'akugoba paka mu banka n'ogamba manager nzigaliraayo tuzisevinge zino kumbe toyagala naye Nabbanja okoze likodi ate bannange bwe luba lubuto luvuddemu terutuuse na muzaaliro luvuddemu kati ogenda tugamba ki lulingo lwa Betty Kamya yayimira ku kyaki n'agamba abakristaayo mwena mugende mwebake nze njogera ekintu ne bakiddamu nze minisita w'ettaka mbu bamenye kyaki nga nze minisita ekyo kikolimo ndi kiddawa abaana ndibagamba nti nze omukristaayo nali minisita ne basuula kyaki mugende mwebake tewali agenda mmenya kyaki yali tannatuuka Lungujja n'awulira ekigwa aggu n'abuuza kiki ekigudde nti kanisa ya mundeeba neyeekweka tuddamu okumulaba ye ne Betty Amongi nga bagamba Dodo agwana bilioni 5 omukazi ali awo ye kabiki ka Yesu waliwo omukyalo omutolo bamuyita Kamasanyu MP nagamba ze sente nyingi temujja zitwala namuganza nagamba kale banayinze omuntu olwokubanga ali awo yerabo banga ki namuganza namugamba nze newuunya nze minister president antumye sente Ogana mbu olwokuba okulira akakiiko esente nga president azitumiza kusasula kyaki genda yolaba ebiriwo mama yagambanga kalabe kekanikirira nga akakamula kwetete mugamba nti nvuma abantu abakulu mbagambye mama yavuma nze omwana oyo yekanikirira nga obukamula kwete naye oba butya oyo Yesu mulabangako nga bamukamula kinetaagisa okuddayo ndabe obwekamula kwete bwekanikirira butya kati bwamaliriza okola emivuyo mu ttaka gyonna egyakolebwa mu ttaka Museveni n'amugamba kati gwe obadde best minister kati genda mu bwa IGG bamubuuza naye gwe atamanyi mateeka osobola okukola ku bwa IGG n'agamba etteeka omanyi etteeka likkiriza ligamba kasita 3 ku bo nga ono director ye tayinaamu naye kasita 3 abamuyambako baba nga bamanyi amateeka then muba musobola okugenda mu maaso ne process yonna kale nnyabo Nabbanja wuuyo musookereko MTN gikwate mwekambo buli singa tubadde mu nsi ekulemberwa bannansi kino nkyogera nkigenderera nkiddamu senga tubadde mu nsi ng'ekulemberwa bannansi ab'ensi eyo ba directors ba MD wa MTN MD wa Airtel ne Nabbanja gwe tofaayo babakazi oba basajja obadde obateeka mu kkomera limu n'obaggalira Nabbanja mukamwana wa Bote ano omulala we yaliko ate baali bakyala bokka baali awo baalinga 7 baali bakyala abaami bo baali eri emabega ani omulala awo kwaliko Rusa Achenge kati ogattako Diana Atwine oyo ye tomuleka mabega ne babanga babbye olweyo ewakanga walulese ebweru kwata Diana Atwine abo n'obagattako ba directors abo bonna n'obateeka mu komerari n'obaggalira n'obateekayo n'osirika tobawa na mmere singa tubadde mu ggwanga eririmu abantu abategeera naye ssebo omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta naye nze siriiko kuba agenda okutta mbalayirira amazima siriiko kuba talina kintu kyayinza kumpa mu Uganda n'enkikola kambeere ku buddo kambeere mu buwambe nkuba akasaale kambeere mu buddu nkuba akasaale tagenda kunkozesaako Museveni kati Nabbanja agenda kutugamba kinga yatugamba mbu wa boda boda ng'ensi ekizudde nti musajja alina ne office alina ne passport vulnerable poor abeera ne passport vulnerable poor abeera assistant chairman wa district bannange wamma tugende mu kigambo kya Katonda zino eddakiika ezisigaddeyo katuzisomemu ekyawandiikibwa tuve wano ekyawandiikibwa ky'olunaku kyembaleetedde kigamba bwe kiti
oyinza okuba ng'oyita mu mbeera nnene nnyo politics awedde tugenze mu kigambo kya Katonda kuba kirazira ni mu Rwanda okumalako olunaku nga tetufunye ekyawandiikibwa kirazira. Kirazira. Abakolinso essuula 4 ebikola by'abatume essuula 4 olunyiriro lw'12 agamba bw'ati: so tewali mu mulala obulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryatuweebwa abantu eritugwanira okutulokola. So tewali linnya ddala eryatuweebwa mu nsi, era tewali na bulokozi mu muntu yenna, tewali bulokozi mu kintu kyonna. Nakugamba obulokozi kitegeeza kuwona. Katukomanyi mbeera ki gy'owulira gy'oyagala okuvamu, gy'oyagala okuwona. Waliwo omuntu omu muganda wange mbadde njogera naye ennaku ezo okuva lwe yatandika okundaba, nagamba naye ekikulu n'omwana yasiimwe kansooke mulindeko mulabe. Era bwe yali ayogera nange nagamba era nze era ndi wano Germany. Konze kale tunyumyanga manyi njogera na mu Germany. Wayiseewo ekiseera nagamba naye kati ebbanga nkulabye ne nkutegeera. Olabika newankubadde gwe asiimwe naye oyinza okuba nga obwongo buli mu mutwe ng'ebyenda bikyali mu lubuto. Ne mubuuza lwaki, nti abamu obwongo buli mu lubuto, ebyenda biri mu mutwe. Naye gwe wenkulabyemu kati obwongo bukyaliyo mu mutwe. Kati leka nkubuulire nti siri Germany, konze oli luddawa. Ndi wano Uganda, konze lwaki wannimba nti nga nkyatunula ndabe obwongo buli mu lubuto oba buli mu mutwe. Naye kati kembutegedde ate n'ensomesa gy'osomesezza mu Bayibuli nti kati njagala kubuulira mazima, nnyina n'ebizibu byange, njagala kunsabira. Konze nkiki? Naŋŋamba nze ebyange byasoba ekintu kyannyingira. Nyina ekintu ekyannyingira bwe mba ng'eyeebakabaka bwe nti mpulira omuntu munze munda nga yeebase nga n'okufuluuta afuluuta. Bannanga abantu balina ebizibu. Ekintu kimufuluutira awira ng'omuntu ajja munda muye. Naye bw'agezaako n'abanga eyeekanga n'awulira ne bw'atakyusa mukono n'agamba ng'ekimwebakiseemu nga kisirika. Musajja anti bulijjo mugamba naye Pastor Wile lwaki gwe abawa obujulizi bonna bakyala? Tuba ng'oli pasita w'abakyala kati ono musajja. Mubadde mubiŋŋamba. Naye ffe abasajja Katonda tatukolera, wuuno yamukoledde. Awulira ekintu ekimwebaseemu omuntu amwebakamu. Nawulira ng'omuntu assa munda mu ye. Naye bw'agira bw'ati ng'omuntu asirika. N'agamba Mukama kikino ebintu ebyo byonna ne bimwonoonekako. Buli kimu kifa okutuusa lyaga ekisembayo yali yasirika ne mukazi we n'atamugambako. Ng'omukyala yakimukweka bali ku buliri bumu beebaseeko basatu kyokka bo beeraba babiri. Naye ono nga yamanyi nti mu ye mulimu omulala. Bino ebintu bye bali bagamba oyinza okugamba nti Nigeria abantu balina ebizibu. Nkijja ku kino tewaliyo linnya lyonna, tewaliyo muntu yenna, tewali ayinza kutulokola wansi w'enjuba okuggyako erinnya eryatuweebwa limu, linnya lya Yesu. Era waliwo omuntu eyaŋŋamba mwana gwe obuulira enjiri naye ekibi sikuwulirangako ng'oyogera ku Maama Maria. Gwe jangu wamma ombuulire Maama Maria bamutugamba tumugambe ki? Ekyo bw'okiŋŋamba nja kimugamba, simuyisaamu maaso. Maama wa Yesu, Maama wa Yesu, senga gwe wali Maama wa Yesu. Owulira kyekitegeeza? I respect that lady. Okutuuka n'okugenda mu kiraala azaaliremu omwana. Oyo omukyala muzira. Naye waliwo bye bataŋŋamba. Bayibuli egambye tewali linnya lyonna. Abatukuvu gye bali. Yosefu omutuukirivu, Agnes omutuukirivu, ani omulala awo? Matilda omutuukirivu, bani abalala? Stephen omutuukirivu, bali ku ddembe gye bali. Naye tewaliyo linnya, sina muntu gwe nnumba. Mbuulira njiri. Tulina kwogera mazima.
bonna gye bali batuukirivu balungi. Yosefu mutuukirivu. Okusibako omukazi otwale omukazi alina olubuto olutali lulwo okiyita kyakusaaga toba mutuukirivu. N'omutwala n'omubuuza omanya abakyala b'olubuto nabakugamba nze nadduka emisinde kasita yatandika otuula bw'ati. Nagamba nadduka emisinde. Yosefu yabeerawo wabula yaddusa mwana. Yosefu mutuukirivu. Naye tewali we batugamba nti tewali linnya ddala okujjako erya Yosefu nedda. Tugendera ku Bayibuli, Bible and politics. Tewali linnya ddala yadde obulokozi nzizeeyo ku gundi kw'oyo mwami. Ekintu kyamutulugunyanga nga dooza kiyagala agambe mukazi we nti owange ku buliri tuliko basatu. Omusajja n'agaana okyogera. Nekimutulugunya omusajja n'ansirika. Omusajja yagamba mukazi we gwe ennyumba erina osulamu ettaala. Ettaala tevaako. Omukyala ne yeebuuza naye bannange ono omusajja atya mu nju lwaki ansulizaako ettaala tujjeko ettaala ko gwe nze nannyini wano lekako ettaala lwaki ojjako ettaala oli mubbi. Omukyala n'agamba wa kasita gwe okola ku byonna oba amasannyalaze oba amafuta anti gwasasula ettaala esuleko. Naye ng'omusajja tayogera nti munda mu ye mulimu omuntu omulala. Abeerawo n'amuwulira nga sajja n'afuluuta n'okufuluuta. Awulira ye lino eddoboozi lye liri wano n'ery'omuntu amulimu liri wano. Kati ekintu ne kimutulugunya ayogere ne kimutulugunya ne kimukolako effujjo n'ansirika. Ogwasembayo ne kimuluma olulimi. Abantu yaŋŋambye kino kyo genda okyogere kasita toyogera linnya lyange n'otasoma nnamba yange ate nsobola n'okugisoma kati we bituuse. Kati atidde. Ekintu ne kimuluma olulimi. Ne kimuluma olulimi bwe pwa ne kiruluma ne kirukubamu ekituli. Ne yeekanga najja nti ne bakwata essuuka ne bagiteeka mu kamwa. Yonna nejjula omusaayi. Omukyala n'amugamba gwe wange kiki? Namugamba bulijjo nkugamba suzaako ettala ngolowooza byakusaaga. Kiki? Ekintu kinnumya olulimi. Kintu ki? Mukyala natya okukugamba naye nze tulimu babiri. Nze bwondaba tulimu babiri. Munda munze mubaamu eyeebase wano nga n'omulala yeebase wano. Wano mba omuntu muwulira nga asanga nange enzisiza wano. Bwe babibagamba musolo gamba ati no byakulimba. Buno obujulizi mbadde sesobola bulinza sande. Kati omusajja bwe ye yannimba senga yambuulirirawo maybe. Kati yaŋŋambye nsabira ndi wano Uganda. Ndi wano Uganda nsabira. Siri Germany, siri US. Naye ekintu kyannuma olulimi ne katono kirukutulemu. N'atulula n'abuulira mukazi we byonna. Omukazi n'agamba kati munnaye tubadde ffenna myaka 19 kati ate nkuleke. N'akwata essuuka n'agiteeka mu kamwa. Omukyala ataasataasaako omusaayi teguggwamu. Omwami yaŋŋambye ye kiŋŋambye eggulo namusabidde eggulo yaŋŋambye yeebase otulo twateebakangako era abadde akyaludde okutwebaka. Leero yeebase omu munno oli teyazze. Katulwaira akedde n'andikodinga n'aŋŋamba bw'ati gwe pasita toli pasita ng'ensi bwekulaba oli Katonda. Ne mugamba kimenyewo tewaliyo linnya ddala eryatuweebwa okutulokola okujjako erinnya lya Yesu. Naye gwe omanyi kye bayita ekintu nekikuluma olulimi. Kakati mugenda agamba oyo omusajja naye aloota ameketa aloota ali ennyama yeeruma. Nedda. Kyagenda okutuuka ku mutendera gw'okumuswaza omukyala akitegeere nga ekintu adirinze nekyo emyaka. Naye ng'olumu abuuza mukyala we wamanfuluuta ko mukyala munnange weebaka bulungi sikwirangako ng'ofuluuta. Naye ng'omusajja munda yeewulira nti waliwo omuntu ku buliri bwabwe afuluuta. Naye nga naye akimanyi 100% si mukyala we. Naye ng'agira n'abuuza mukyala we naye banaye nga nfuluuta nnyo ko omukyala naawe olimba ofuluuta nga sikuwulirangako n'amanya. Ekitegeeza tatumanyi nze ne munnange okutuusa munneero yamuluma olulimi. Kulukutulamu bibiri
neba naye sitaani alina effujjo. Yesu yagamba bw'ati, bino ebintu tubyogera biringa ebyokuseka, muli mu kuseka. Kijja kikuluma olulimi, nkigambe kijja kikuluma olulimi. Omusajja agambye emyaka abadde akyaludde okwebaka otulo twe yeebase olwaleero. Kati njagala mugamba ajjeko ettaala. Lwaki ayonoona amasannyalaze? Lwaki ayonoona ettaala? Naye ekyo muganda wange omugamba nti jjako ettaala. Kati oyo okumulwanyisa n'omugamba nti kale kakati kkiriza Katonda ojjeko ettaala, akugamba pasita gira olindamu eyo tetunnatuukayo. Naye kyamuluma kuliko ettaala. Naye kati bw'omugamba nti Yesu waali awo ojjako ettaala, agamba kisobola okumuwalula ne kimufulumya ebweru. Tetulina linnya ddala lyatuweebwa okuggyako erinnya lya Yesu lyokka ku wansi w'enjuba. Bayibuli bwegambye. Singa kyamuluma ku lwasa naye bannange benyeza wejjo wano wabadde yabadde aŋŋamba mbuno simanyi Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo. Kanve mu komenti zammwe, enzira ye waka n'enziraba bulungi n'enziraba n'endyoka nseka kujula kufa. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo. Ekintu kyonna ky'owulira ky'oyitamu ekikulemeredde ebbanga si ssente, si kunoonyaayo wa mundu. Ndabye abantu ba Lokeeki bonna babadde Uganda ebanyumira nga bonna bayimiridde ku Lokeeki. Buli kintu ekituukawo balina Lokeeki waabwe. Ndabye omukulu w'ekika kyagambye bw'ati, bannange omwana wange ow'ekika kino abadde mwana mulungi era abadde alwanirira eggwanga, naye nga bw'abadde mu security tayinza kubanga talina gwanyiizizza. Bambi mu musonyiwe. Twamusonyiwa temunnatwetondera. Twamusonyiwa dda ffe Lokeeki nga tannaba nakufuna kulooti twali twamusonyiwa. Kale tumusonyiye. Yabikola nga tamanyi. Mwali muyina kutambula mu mugambe ng'akyaliwo mulamu, mu mugambe bwe muba nga ab'ekika muyina amakulu. Mumubuuza gwe mwana gwe, tomanyi bano b'okuba bantu banno, bantu bakulu b'okubakuba bw'otyo, botuma eddaame ne kofini, tomanyi nti bannayuganda oswaza ekika kyaffe. Kati olwo tugambe mbunna ab'ekika mukoze eki? Olwo muyina kye mukoze? Muyina kye mukoze? Babadde bagumu nga bawulira bayina Lokeeki. Nze nali ngambye, nagamba nze ngenda kwewaayo, nali saagala kukwata ku keesi ya mulambo eyo. Mulambo bamuleke yeetambuze. Nalabye ate bajjeno be basitula be bata. Ffe twali tukoze enteekateeka tufune keesi nga ye mukwata nemweteekamu wano. Neetambula ne yeeteeka ne mu ntaana ng'erimu ne wifi. Twabadde tugenda gisonda wano. Nalabye ate simanyi mbuno bajjeno ebyo ebitiibwatiibwa ebyo bye babazibira. Ne bajja ne babaziikira omwana wammwe ne bamuziika ne bamuleka mu bitoke nga mugamba bannange ekitiibwa kyabuutikira awakaawo. Bajjeno bajjula wano wonna wonna. Omwana wammwe agenze. Bajjeno be baamusitula. So what? Ne basasula school fees w'abaana be. Kakati ebyo bye balimu. Sebo omulambo gwajjira na mu nnyonyi. Ogwakaweesi gwajjira mu nnyonyi yakomawo. Kaweesi bamuziika kitwe kya njovu. Kiti kya njovu ono yafiiridde kiti kifumba. Kati tulinzeyo w'ekiti kirya. Bagoberegana process by process. Kiti kya njovu simanyi kitwe kya njovu. Kiti kifumba. Kati tugenda kiti kirya. Ebyo bye twesigaasiga abantu ogamba nze ensi nagimala. Ate olukuba obukubye essimu gundi gyali. Bayibuli egambye tewaliyo linnya, tewaliyo muntu wansi w'enjuba okuggyako erinnya eri Yesu. Gwe fukamira awo osabe omuntu aŋŋambye gwe wiri kati oli Katonda. Ensi tennakuzuula buzuuzi. Ensi tennakuzuula era ngenda nembalabaawo nga bakutunulira nga balowooza balaba mutabani wa Katongole. Toli mutabani wa Katongole, oli Katonda. Mugambye kimenyewo. Era mu recordingidde audio ne mugamba gwe ekyo kyoyogedde kizibu nnyo, kibi nnyo. Oyinza okuba kati ng'oyogera nange nolaba ku Facebook kati breaking news ASP is no more. Kayanja Muhanga yatugambye bw'ati, kale bannange eggulu nayogedde ne Lokeeki nampeereza n'eccupa ya whisky. Simanyi
ekintu ekyo njala kuddeyo kukitegera Lokeki ye yaweereza oli wisiki oba Muhanga gwe waweereza wisiki muddeeyo mwekkaanya ekintu ekyo Muhanga bw'oba gwe waweereza ono wisiki Kiroti samusingirongo naye nawulidde ng'agamba nti Lokeki ye yaweereza oli mbunga tamanyi nti naamusiibula za lion is going yali amugamba za lion is normal naye nga tamanyi okitegedde mugambye waliwo abayogera ne Lokeki kwolwo kumaca namugamba okay leka mmale okugenda okunaaba ngenda kuddamu nga mmaze okunaaba nkukubire n'agwa mu kiyigo n'afa Lokeki omusajja mugambye gwe kyo kyoyogedde kimenyewo gamba Mukama kimenyewo oyinza okubeera wano nolaba ku Facebook nga admin akitaddeyo ASPs normal ne muga wansi w'enjuba erinnya eryatuweebwa liri eri linnya lya Yesu Bayibuli bwegambye kati gwali asaba akola ki erinnya lya Yesu lyerinnya lyokka ebyo byomwesiga simanyi ojja kukubiramu amafiina simanyi oyinayo okulannama n'ejjumba simanyi ejjumba yejjajja bikoze bitya ebyo babalimba ebyo byajjajja jjumba simanyi jjumba anti abeera aseka ye buli kimu ne bw'omubuuza erinnya lyasooka kuseka anti nze embeera okwo ku intaneti nga nnoonyereza ogenda okulaba jjumba bamubuuza sebe erinnya lyo gwani nze jjumba Saabagundi Saabakabona olina emyaka emeka n'ogamba jjumba abadde ki kati ebyo byonna erinnya lirimu wamme eryatuweebwa linnya lya Yesu Mukama abawe omukisa katusabe Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero tukwebaziza Mukama kubanga mazima ddala otwagala Mukama era otwagadde otujje wala Mukama mazima tewaliiwo linnya Mukama abantu babadde batya Lokeki wano e Somalia ng'erinnya lya Lokeki okuliyulira e Somalia odduka Mukama ekyawandiikibwa kituukiridde tewali linnya ku nsi n'erya Lokeki ligenze babadde bakaabalikaabe leero babadde bamuyita nga tayitaba Mukama Lokeki omumanyi kyatukoze naye oteekwa kuba nga okimanyi yaggala street za Kampala n'agamba zonna saagalako muntu Lokeki Mukama oyo Lokeki Mukama erinnya lyo lye lisinga amannya gonna bwe liba lisinga erinnya lya Lokeki Mukama oyina erinnya Yesu oyina erinnya sebe lya Lokeki libadde lyagala kumubuutikira wano Mukama weebale abasajja n'abakazi bano leka bategeere nti mu nsonga zonna erinnya lya Yesu we libeera erya Lokeki terikola Mukama okimanyi waliwo abantu abalowooza nti erinnya lya Museveni lisinga erinnya lyo ekyo nakyo Mukama kirage Mukama ekyo kirage nti erinnya lyo teribeera fooma no erinnya lyo libeerera emirembe gyonna naye Mukama olunaku lugenda kukya nga bagamba eyali pulezidenti wa Uganda omugenzi Yoweri Kaguta Museveni mu nsi ey'omwoyo omugenzi kubanga obwakabaka bwe bwayulika ne bumuvaako ate n'obulamu ne bugenda tewali linnya ddala ku nsi waliwo amannya agagala okujja gabuutikire kino kyawandiikibwa mu bikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri lwa 12 tewaliyo linnya lyonna eryatuweebwa wansi w'eggulu era tewali na bulokozi bwonna bwe busobola kuva banoonyezza obulokozi ku Lokeki mbu n'omusawo n'atuuka yabadde wanaagwa wano omusawo atuuka ambulensi eri wali naye teyasobodde tewaliiwo bulokozi wansi mu muntu yenna okujjako mu kintu eki mu linnya eryatuweebwa erya Yesu Mukama nsaba erinnya lyo likolera abasajja n'abakazi bano waliwo abantu Mukama batayewaanyizibwa dayimoni nga basuuzaako ettaala naye ne bw'aliteekako ettaala nga teyazuula kyama kiri mu linnya ekintu kijja ne kimuluma olulimi kati embuuza naye Mukama Yesu wagamba waliwo muzzukulu wa Ibulayimu ayigganyizibwa dayimoni amunyabunyizibwa dayimoni nejja neemuluma olulimi ate neetambula neegenda neemwebakamu neemussizaamu ng'agiwulira essiza wano naye assiza wano
naye wamma Mukama bwe wayingiddewo musajja gwe funa emirembe mu linnya lya Yesu ne mukyalawo n'amakaago mwenna Mukama abasumulule. Mukama waliyo n'abalala balina ebintu bingi abamu tebaagala byogera. Bavuga emmotoka nnene, emmotoka emu etudde ku mmotoka nnya. Omupiira gugula emmotoka. Naye nga muganda wange ekintu kisobola okumukwata n'ekimuluma olulimi. Awo emmotoka tekola. Awo eziri ku akawunti tezikola. Kikulumye kigenze. Kikuleko ngangala essuuka yonna n'ogipakira mu kamwa naye ng'omusaayi gujja. Setaani alina effujjo. Naye Mukama olwaleero lwe tukitegedde mu linnya lya Yesu, abasajja n'abakazi abo tebagenda kuddamu kujoogebwa Setaani, kuba bulijjo tebamanyi ku nsi twasigaza ki, tebakimanyi. Baba badde bamanyi Lokeeki, era ng'omwana wa Lokeeki agamba Lokeeki waali. Bakukuba emiggo ne bakuggyako declaration form. Ayogera n'agamba mutabani wange yalina okuyitamu mu kitundu kino. Mutabani we bamugye mu parliament kitaawe n'afa. Naye Mukama oli mukulu, eyo family eweddewo, tekyaddamu kuvaamu muntu. Anti abadde agenda okusigala abadde MP basoose mujjayo. N'agamba taata waali ajja kuyiwa amagye mu by-election nziremu ndye. Taata yagenze. Tewali linnya ku nsi kalibe lya Lokeeki eriyinza okusinga erinnya. Olaba n'eryoyita ojjoko teryasobola kubuutikira linnya lye. Olaba n'eryayitira teryasobola. Olaba Napoleon teyasobola kubuutikira linnya lye. Tewaliiwo linnya wansi w'enjuba erisobola okututaasa. Mukama leka erinnya lyo litaasa abasajja n'abakazi bano. Buli aliyita Mukama genda omukolere. Buli afukamira n'aliyita n'agamba nze erinnya lya Yesu yokka lye neetaaga wano. Genda omukolere ekintu ekyo Mukama aleme okuddamu okuyiganyizibwa dayimooni mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde, Mukama Uganda yaffe tugiku, Mukama watuwadde Uganda. Weebale Mukama kati twebaza bwebaza. Mukama Uganda waliyo ebijambiya, omusajja atta abantu. Naye bonna Mukama obirala. Yekka yalina obukuumi, ye ne mutabani we, ng'era Bayibuli bwe yatugambye mu Samwiri essula ye 13. Naye Mukama tukyalumbuye naye tumusabidde gy'ali. Omuntu yenna amuyina aleme okukoma ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Ebiralo baba bikola be bamanyi, naye obulamu bwe baleme okubukomako mu linnya lya Yesu. N'omwoyo gwe tebagukomako. Ne Ssaabasajja Kabaka tumusabidde yonna gy'ali Mukama. Yingira mu nsonga ze ozisolvinge. Mukama Ssaabasajja Kabaka akuwa ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka yatugamba tukeeringa tusome Bayibuli, kuba naye asoma Bayibuli. Jjajjawe ye yayaniriza ekigambo okubuulirwa mu Afrika yali jjajjawo oyo omwami Ssaabasajja Kabaka. Kale ku lwa jjajjawo oyo Mukama mwongere emyaka emirala. Jjajjawo yakola kinene. Bayibuli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Olw'ekyo olwa jjajjawo oyo mwongere obulamu, mwongere emirembe, mwongere obufuzi Mukama. Gavumenti yo ey'eggulu efugenga ne gavumenti ye mu linnya lya Yesu. Amiina. Gwaleeyo gamba nti ayi Mukama ng'oyagala kwenenya, gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose, Mukama ndokose, mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye, ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abawa omukisa, olokose. Mukama abampera omukisa, abakole bulungi. Jo, by the way, Jo engenda gye nagenzemu yabadde gundi nga bwe mbagambye, naye bantu mwenna batidde. Waliwo omuntu eyaddidde video yange ekifaananyi wali n'akiteekako article ennene n'angamba by'obadde oyogera biibyo bye nabadde njogera ku Wapaka Bulo. Omusajja yabindeetedde mu bwino n'angamba biibyo. Ayagala obisomako inbox mimbikuwe. Bantu mwekitegeeza tubere yakutte video yange n'agiteekako wali document n'agimpa n'angamba ebyo bennyini by'obadde oyogera biibyo oba yabadde ku kompyuta kika ki nange simanyi. Abantu balina bwino twekitegeeza twogera mutulondoola
Okay. Naye wamma musajja gwe yakikoze Mukama akuwa omukisa. Yampadde ebintu nangamba bibyo by'obadde oyogera. Waliwo omuntu yangambye wabadde otuuka ku kinyusi kya Wapakabulo n'ogenda ate togenda kiza, nja kukiza olulala, nja kubamalirayo sitole eyo ate nzize njogerako nnyo, nja gimalayo neera. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalira abankuumire. Amanya asigadde nze Asimu Wire. YouTube channel yange eyitibwa Asimu Wire Bible and Politics. Gendayo bw'olaba ate era olikinge o subscribinge. Ya buli kimu ojja kuba okifunanga buli kyenteekayo. Video gye ziri nnyingi nnyo oddeyo emabega ozirabe. Then enamba yange eri +974 33 93 96 39. Mukama abawo omukisa. Enzo okunkubira ne tunyumyamuko ne tusabako ffenna. Mbeera bize nnyo naye sina kyakukikolera. Tusabeko ffenna. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abankuumire era mweraba. I sign out.